Mannaye nga sasa okulaba kale mukyala obadde omubuzeeko ambaayo mukyala nsanze kano ka Regina awo nga kalamuza peti guno omunene bakyayambala peti Regina nawe oyo bwatyo ogenda osanga nga gula bunene obugundya buki buno obukazi abakazi abaddewo bayambala dda nga bagenda obbabanjuza obuki bwonna buli awo baba babita bumpumumpu oba buki bwatyo nange namusanze ddi lunaku bbiri emabega nabadde ndi mukutambula ngenda kugula ngenda mu supermarket awo ng'otambuza bigere of course badde bantutteko badde mmanyi nti buwalanga yakusala naye ne mumusanga bambi namusanze n'omubuuzaako ate mubuuzaako biki nange namulazeeko bulazi tuka ne tugisaako endabirwamu wasize endabirwamu ne omulingizaako ne mulingizaako wangi ate mwatabuka mwava ku kinga mwali bamikwana era lwe lugambo olundeesewo omwana nawe yantama ati wamulaba katolaba oyo omwana bwetwali ffenna luli mu biseera binga bamanya abawala ba girls munnange nga ye buli kimu oba agenda out ayagala ngoye nali muntu nnyo muntu we nnyo era nze mbajjukira bulungi nnyo nze engoye nzijjukira mwazikyusanga munnange mulumbe yewuuyo nano abaye n'omuwa mukuziika yowuuyo mukufumbirwa yowuuyo ebireesu byonna nakuwa ekireesu kyange ekya Ethiopia Airways ate yakiremera akava mu Bwakadama sikirabanga yakiremera abawala muga aba agenda okutaasa abalwana era asaba olugoye olw'okututaasizaamu owulire era n'ogaba ate nkola ekikyali kisa naye Mukama Katonda ono kyanvaako nakinyuka namumala wamuwona yagenda ngenda afuna kadeya yange nga nakagigula oba yebaseera nzimanyi bulungi nze nazeesonyiwa nazivaako ate akasente nali ngenda kukuula kakule kasita kalemerayo nenkyesonyiwa naye gundi eyo gireete tosulayo nti mmwe paka nakati namala ekirani ky'omwana oyo saana kuulya nze yankubidde essimu nno nnaku nga 2 emabega mbu simanya mbw amaze ennaku 3 mbutalya musimanya lockdown yamuyitamu kati nze fede tulina bizibu ate mukibi bulijjo pepeya naye naye mukibi omumanyi yuuza nze nange mukibi yali ankwana nze bankwana nze oyinza okumalirako obwo mama oyo gunaye ate nga naye ngade ose nnyo mukibi wa chapati awo sigendawo mukyala abo abatukubira simanyambu kinaffe tulina ebizibu okitegeera nange namugambye nina ebizibu nina dadi nina mami yesimya alina mukibi omwana wange ali mu kyalo okitegeera kusanga eŋŋano agenda ali ekyapati ali ebijanjalo ali ebiki wabayaga atekemu ne mukene wabayaga atekemu n'ebijanjalo n'ebinyeebwa kijja ttambula maama ffenna lockdown etunyigiriza bannange naye tetugenze nga tukabirira abantu maama alowooza naffe okutirika tuli bulungi nnyo ajja kuba bulungi